Ndi musirifu nnyo. Katolo bwama we yabuukidde olunaku olw'eggulo ng'ali mu nteekateeka ez'okufulumya omuzannyo ogumanyiddwa nga ceasefire nga guno gubadde gwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogujja ku Serena Hotel mu Kampala. Okusinziira ku Charles James Senkubuge omu ku babadde mu nteekateeka eno n'omugenzi ayogedde ku muzannyo guno gw'agambye nti gujjudde okuyigiriza kungi omuli ebyafaayo bya Uganda n'okuleetawo obumu mu bannansi. Enguzi yavaawa lwaki egaaniddewo yatandika etya lwekizo tuwanga tetuna public transport kyajja kitya lwaki byonna naye nga si byabufuzi twali twogera ku muzannyo ebigambo ebyo bibadde bigenda kuyisibwa mu kagera akawooma ennyo ak'omwana mulenzi omuwanvu omuzibu omuddugavu tibitibi odongokala. Kyokka agamba nti okufa kwa Katolo Bwama kubalekedde eddibu ddene naddala mu kiseera nga buli kimu kimaze okuggwa. Nga tuli wamu not as police in the industry naye nga as members of the same team, the dinosaurs, nga tukola omuzannyo gwa Uganda at 60. Ategeezezza nti omugenzi Kato abadde yeenyumiriza nnyo mu muzannyo guno era nti abadde ataddemu ebinonogo naddala okukuŋŋaanya basita bonna abakatemba w'oku siteegi. Twatandika okukola naye nga munafu naye kati omulaba nga abadde ali so energetic. Omanyi omuntu bw'aba alina kyagoba nga kitambula obulamu bwerawo. Senkubuga alambolodde ku gimu ku mitendera egibadde gituukiddwako nga kati badde bali mu kwetegekera obulango obw'okugumanyisa bannayuganda. Kyokka kye tubadde tukolako ne Netflix ogireeta mu Uganda oba okukola TV omukutu okuteeka wakisi zaffe abantu bazidawunodinge for money. Agambye nti mu kiseera kino bali mu katwa k'okufuna omuntu agenda okukola kyabadde akola mu muzannyo guno olw'ekyenjawulo kyabadde nakyo wabula nga kati bamusikiza Alan Mujuni amanyiddwa ennyo ng'Amooti omubalanguzi. Agenda okuzannya nga Kato tetulenge tugenda mujja ekyo ekifo tujja kuteekawo Amooti omubalanguzi kubagenda naye abadde agenda kuzannya nga Isingoma. Ayogedde ku bulamu bwa Katolo Bwama okuviira ddala mu katemba okutuuka mu Parliament bw'agambye nti kyakuyiga eri abasigaddewo. Nakezesa emikisa gye neyesimba kuba emupi era n'awangula. Otegeresewo opportunity bw'ejja gikozese. Alambuludde ezimu ku nteekateeka omugenzi z'abadde alina okusitula embeera z'abannakatemba. Kyetusinga okumwenyumirizaako yafuuka member of Parliament teyadduka industry yaffe. Abasiga bwe babeera elevated ne bagenda mu bifo ebyawaggulu nga bagamba nti gyemu amasuuti ga honorable ngende ku stage ye teyakitopinga nako. Ne Road Mayor Salongeriyasi Lukwago atendereza ekitono omugenzi Katolo Bwama kyabadde nakyo mu nsiike y'ebyakatemba era nti akikozesezza okukyusa obulamu bwe n'obw'abalala. Kato gw'ogamba is an all rounder. Abadde muwandiisi wa mizannyo muzannyi waajo nakinku ku stage ate era muyimbi ate nga n'ennyimba azeewandiikira. Ayogedde ku lugendo lwe lw'ebyobufuzi okuviira ddala mu kibiina ekya Democratic Party kyagambye nti yalafuubanira nnyo obwenkanya era nga teyeetiiririra. Mu byobufuzi twaweerezaako nnyo naye mu DP nga ddala ng'akyali ne mu katemba we era ng'akyakola ne ku rediyo nga tuli ku lukiiko wano ng'ali ku lukiiko wano lwa kapulesenti lwa DP nga ye wamawulire. N'abakulembeze mu Town Council y'Ekaya bwe batudde bukubirire ne basiima emirimu omugenzi Katolo Bwama gy'akoledde ekitundu kyabwe. Mu lukiiko olukubiriziddwa Sipiika Tony Mateega, Meya Kasule Zedi alese ekiteeso nti bamubbulemu oluguudo era n'ekisembebwa bakansala ne kiyisibwa nga bagamba nti akoze kinene okusitula ekitundu. Tugenda kulaba oluguudo luno otuyita Nkozi Hospital oyita ku University ogenda e Bukonoka. Tugenda kulaba nti okulekawo ebyafaayo nti n'ebirungi Kato byakoledde eggwanga n'ensi eno yonna. Oluguudo luno tusazeewo tugenda dubbulamu erinnya lya Mulongo Kato Paulo. Luno oluguudo lujja kuba luyita Honorable Katolo Bwama Road kisobole okututumula ettutumu lyabaddeko n'obutaggwaawo naddala mu kitundu kyaffe. Tuuze nga tusaasira n'abakulembeze bannange nga tusaasira olw'okuviirwako kwa Kato. Bano era bagenze ne maka Katolo Bwama mwazaalwera wagenda okuziikibwa okukubagiza ab'eŋŋanda. Mugenzi ono atulekedde eddibu ly'amaanyi nnyo nga Kayabwe Town Council. Batulaze oluguudo lwe bamubbuddemu nga luyitira ddala wazaalwa.
okulongoosa waka nakwe kugenda maaso era tusanze basaawa. Neebaza Katonda amugyemu mu kiseera ekirungi ekitali kya covid. Tujja kufuna omukisa abamuziikako abadde bamwagala. Ennyimba ze ne Katemba badde bitunyumira nnyo. Wama badde ayogera byamulabi. Wabadde bw'abadde azannya emizannyo gye olaba azannya ekintu ky'ayagala. Akuli ku lusegere si munno ekyokukakasa. Katolo Bwama abadde Monna Katemba omulimu gw'amazeemu emyaka egisoba 35. Ono yatandika okuzannya Katemba ng'ali mu kibiina ekyomusanvu era olunaku olwaleero tuwayizaamu neyamuyingiza mu Katemba ng'ono ye Matovu Badiru n'atubuulira bwe byali. Bw'oyogera ku Katemba mu Uganda tulina ngeri gy'obuusa erinnya erya Katolo Bwama ono abalitawonyekamu ebifo by'abadde azannya emizannyo gy'awandiise n'ennyimba. Neera emyaka 14 nenyingira ekyoloni ky'okuliva Saidi Theatre nga kyenjoza. Mbairawo ebintu si byangu nnyo nenjoza ekyoloni ekyo okutuusa olwaleero. Omuntu abadde anywera Katemba wa Katolo Bwama nga kizibu okumanya ani yamuyingiza mu Katemba ono. Matovu Badiru yali omuzannyi mu kibiina ekya Black Pearls eky'omu Gavendugwa yaleeta Katolo Bwama mu Katemba ng'amujja ku mupiira gwe yazannyira ku kisaawe ky'essomero lya Kyagwe Primary School oluva lw'omwana gwe bali bazannyisa mu muzannyo gwe baatuuma omusayi gw'obutiko obutalabikako. Netugamba tugenda kukola tutya nengamba mu Gavendugwa nti wategeddemu mugende mu maaso n'omuzannyo si egenda mu maaso nebagamba mugende mu maaso n'omuzannyo kanfulume wano wabweru owo naye omwana yenna gwe naakwata gwe tujja okuzannyisa. Kakati Katolo Bwama naye teyagaana ng'akwata kasaati ke nga tugenda nanga nti bane nagenda ku stage nga nfaanana bwe ndimugaa nti ate era bw'ateekwa okufaanana bw'ati. Matovu agamba nti Katolo yazannya olusooka n'enkeredde n'atandikira ddala okubeera nabo ku buli luzannya. Katolo Bwama mu kiseera ekyo yali mu kibiina kya 7 era okumutwala okufuluma ekibuga basooka kutegeeza ku nnyina n'alonga nakawundeese badduka. Kati tugenda e Masaka. Kati bwe tutuuka e Masaka omuzannyo ogwo ne bagwagala nnyo ku Patel Shamji Hall. Abantu ne bafuuwa Katolo Bwama ssente ne batufuuwa ssente kumpi ekikapu kukijjuza. Okuva olwo Katolo Bwama n'atandika okuzannya Katemba. Katolo Bwama n'atandika okunsanyusa ku stage. Agattako nti atusiza ekiseera okuva Katemba yayogera ne Katolo Bwama ayogera okumwetegereza byazannya kuba yali amuzudde asobola okudda mu kifo kye. Kakati waliwo omuzannyo olimba lw'enderema ogwakyaka nnyo. Kakati nengamba Katolo Bwama nti omuzannyo guno ogulaba nti kyekiseera mwengenda okuviiramu naye Katolo Bwama beera serious. Era olumu waliwo namusindikanga nti kakati awo ekitundu kyange kati akatundu gendo ebigambo byange gendo byogere tulabe kiki abantu kye bagamba. Nagenda okuwuliranga Katolo Bwama apiikinze bulungi nemanya nti Katolo Bwama agenda okufuuka omusika wange mu Black Pearls. Tudda ku Bati Valley Theatre awo netuzannya emizannyo miyitirivu netukwataganira ddala ne Kato kuba ye yanzimba nga n'oyo bwe yamuzimba. Mu lugendo lwa Katolo Bwama n'okuzannya Katemba tosobola kubuusa Immaculate Nabiryo mirembe amaaso. Nabiryo yafa nga 3 omwezi ogusatu mu 2016 yali mwannyina w'omuyimbi wa Kadonkamo omugenzi Amani Basudde. Mu kufa kwa Katolo Bwama ebiseera ebyo yali yakalonde ku kifo kya Lubaga South yategeeza ekyomulu by'enjo Nabiryo okufa atalidde ku ssente yera agenda okufuna mu palamenti. Kinnomye nti nyingidde palamenti salidde ku ssente za palamenti ate nga tubonyeebonye nnyo naye mu nsi. Bano bayimba ennyimba nnyingi bombi okulikirabo ebiiso serebu n'endala. Terakaya yakusakidde guli ku Lwabukadde TV. Kitalo ddala mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero abayimbi basuze bakooka mulumbe
lw'omugenzi Kato Lubwama ng'eno abakungubazi bwe bazina kino bakikoze okutuukiriza ebimu ku biri mu kiraamo kye. Kato Lubwama yalama okumukungubagira ennaku 7 atali kumukabira okugyako okumuyimbira n'okubiibya kati mukina abayimbi abagenzi mu kiro bakiruukirize bayimba ennyimba ze n'ezabula ne babenuka ekiro kyonna wakati mukwesi w'amagengere bwe wanyenyeza kugaliba enjero gwe kubadde n'omubaka wa Kalungu West Joseph Gonzaga Ssebwongo oba bizibu bya seero obanza wenkula ekyamu nange ekyebuuzaga mmwe sitani ayina effujjo abayimbi abalala abayimbi kubadde kuva muri Katumba ne Amiri Singini nga bakikola okutuusa Kato Lubwama lwanaziikibwa Mamuli Katimba bamufuye ssente kwabadde n'owa poliisi abalala abayimbi kubaddeko ne Spice Dana yeegatiddwako Suna Ben w'ebinyanyanyi yayimba ennyimba z'omugenzi oloneza Paul Kaveero abalambi kwabadde kunemulekwa wabasudde bayimba obuyimba obusikiriza era obunyuma kale tuyimba walumba tubogola kutemera walumbe nemmere ogiyange egawa kubanga ffenna lyekkubo ate Mukama yagira tomanyi ddwira ogenda naye obuntu bulamu tukwatire wamu buli omu ayambaganiko munne Abudo Muwonge yakusakidde Gule Nkulu wa KTV.